okusinziira ku analysis abavubuka abali wansi w'emyaka 17 bali over 50%. Era n'abavubuka abali mu makati g'emyaka 18 ku myaka 3 bali 22 bali ebitundu 22 mu butundu 7 naye ogwo omuwendo ogugatta babeera basuuka ku national population ebitundu 73 plus. So kino nga UPC kituleetera okwewaliikirira n'okwebuuza tuplaningide tutya abavubuka. Naye ate ng'ekibiina tuli very much aware nti ensi ezikyakulankulana zirina obuzibu bw'omujjuzo bw'abavubuka mu mawanga ag'enjawulo. Era nga kino kipozingawo challenge ne kireetawo ne youth question. Era ne kyebuuzibwa nti nno tuplaningide tutya abavubuka. Era guno omujjuzo gw'abavubuka gulina effects ezizze nga zanfoldinga. Mwe muli abasinga tebalina mirimu, mwe muli abamu obeera n'omujjuzo gw'abavubuka mu byalo wamu ne mu bibuga, abamu nga bali idle, abatalina mirimu. Ate oba oliawo tuba nga tetubahandolinze bulungi bayinza ofuuka danger mu society beba owulira bakuba obutayimbwa lwakuba bali idle ate nga banoonya oba oliawo ekyokulya. Ate ne bano abavubuka batesene pressure ku natural resources ate nga n'ettaka eriringa key factor mu production nalyo litandise okubeera ntino eriscus commodity lya bbeeyi nnyo. Kati okusanga omuvubuka naye nti nali mukowuninga land is very expensive obeere nti nakolerako project. So kino nakyo tulabye nti waliwo ne conflicts ezize nga zivaawo ku mataka eziri very violent. So ng'ekibiina tusaba nti wabeerewo okupulaninga okw'omuggundu nga tupulaningira abavubuka, kubanga kino tuba tekikoze mu mbeera mu economy yaffe nga Uganda eri very weak. Ate eri weak nga n'ebbula ly'emirimu mu bavubuka yeeyongedde. Abo ababeera nti babanoonya emirimu be tulaba nti bali victims eza human trafficking, ezo victims ez'eri abantu abundabunda ebweru nga banoonya emirimu. So kino kyetaaga okupulaningira ddala nga bwe kisoboka era nga tulina okiteekako nnyo essira. Naye ate kino okikola UPC tubadde at the forefront ogamba government nti no bakyuse mu baimprovinge mu education systems yaffe. Saa zino nga bweri ogitunuulira erimu of abaana okuyitamu obuyisi nga bayita ebigezo. Era eryomu okubeera nti nno abaana abasinga betufulumya bali half baked naye tefulumya ogwo omutindo ogusobola okubeera nogukompitinga ku globalized market n'amawanga ag'enjawulo kuba comparinga products zaffe ne products ez'amawanga ag'enjawulo kikuwa ebyokwebuuza bingi nnyo. So tusaba ntino tufocusinga ennyo ku vocational schools okubangula abavubuka baffe oba abantu baffe abakyali mu myaka emito tuleme kubeera noteekawo just access to schools naye mulina okubeera mu quality education services ne mubeeramu ne equal access to opportunities nti buli omu alina access ku quality education services. Si kubeera nno tulina amasomero ga government ga providinga UPE ga providinga USE naye nga abakungu ba gavumenti tewasangayo nti no waliyo abaana baabwe abasomerayo bo abaana baabwe basomera masomero g'ebweru. So twebuuza nno lwaki bo tebapulaninga wano tusobole okubeera nno ffenna tufunamu n'oyo omuntu wa wansi n'obeera ng'omupulaningira. So wetuteekesera ku masomero ag'ebyemikono so okuproducinga competent products nga mwe muli abo abasobola okukola ebyokubajja kubanga tulabye ebiseera ebisinga tuimportinga even furniture nga tulina raw materials zikola wano furniture. So oba tweyiniza abo abaana nga bali mu ezo institutions nga basobola okuproducinga furniture ow'omulembe tulaba nti no wasobola okubeerawo ekyenjawulo ba plumbers ne bano ab'amasanyalaze bintu bingi nnyo n'abo abalimi okulima tetugeza nti kuno okulima okw'emmere naye tulina okutraininga abantu baffe nga basobola okukola poultry farming bintu bingi nnyo okulima kiri very broad ate nga agriculture is the backbone of this country abo abadde nga tebakimanyi. So tulina okubeera nno tukizaalisa tulina okiteekako nnyo essira tusobole okubeera nno tulina production ey'omuggundu ate n'okusupportinga aba local manufacturers. Ekitwenyamiza nga ffe ekibiina nti no government eprotectinga nnyo abantu bamusiga nsimbi waneeno tulaba nno n'emisolo egibasonyiwa naye kibanga tizze okuprotectinga abantu baffe ababulijjo ba local manufacturers government tetakayo nnyo ssira nolaba nti nno essira lya government egamba nno tulekeraawo okuimportinga
kubenga ebintu byaffe tubyekola local tubi exporting tekiwagidde practically enkola ya buy Uganda build Uganda government kiwagidde practically wenebeerawo nga just limukola emphasis on paper naye nga tekoze emphasis kuba supporting with all the resources they require tugenda kubeera nga tufunamu ekyo kyetwagala so tusaba nti guno omujjuzo gw'abantu oguzze okusinza ku report nga ennyonyo nga bavubuka be basinza okubeera nti nno be bangi kiwe gavumenti ekyokulabirako era bwe tuba twogera ku future tetwogera ku future yaba abali mu myaka 6 tetwogera ku future yaba abali mu myaka 7 twogera ku future yabana abaana eno report ya census beeraze nga bali mu myaka wansi wa myaka 17 abali ebitundu 5 n'obutundu 5 buli 10 ku national population eyo future yetogerako bulijjo ng'ekibiina so government erina okubeera nekiteekako nnyo essira ate n'ekintu ekyokubiri tulina okugula mu maaso gaffe reality nti no family planning tulina okikola kubanga abantu beeyongedde abasinga baana bato so tetulina kubeera nti no tuzaala just far tusaba abantu ba bulijjo nino tuzaale naye nga tuplaningira tuzaala abaana nga tuba planingira nga naawe omanyi nti no bene mu kubeera nti no ozaala osobola naawe okubeera nti no obalabirira weewaawo obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okulabirira ne gavumenti providing a service so tukoleyo enkola eya family planning then nekyokubiri mu kaseera ke kamu tulina okukola measures eziprotecting environment kubanga climate change is real eri mu kuaffectinga nnyo abantu bonna globally ate nga okuzaawo obutonde bwaffe kintu kikulu nnyo tulabye NEMA egezaako wadde yeebakira nnyo ku mulimu last week twabyogerako naye balwawo naye ate n'ebiseera ebisinga nabo bafacilitatinga so tusaba nno tukyongeremu nnyo amaanyi tuzeewo nnyo obutonde bwaffe tusimbe emiti wamu tusikirize n'abantu okulima ebibala ebyo ebiprotectinga environment yaffe so ffe ng'ekibiina ebyo tubiraba nga bintu byamaanyi nnyo okusinziira ku report ya UBOS ya release nze si ekyo kyokka naye ffe kyatukutteko nnyo kwaba n'abavubuka be bantu betuplaningira mu future so tulaba nno be basinze omuwendo obungi ffe kyatukutteko era twalabye nti no kiri waffe okubeera nga tukyogerako eri eggwanga then ensonga ey'okubiri